kizudde nti sauna ezo buli sauna 10 9 ziri at a high risk of explosion. Ziri mukati abaga kakubaluka mu njogere nyangu sauna 9 ku 10 mu Uganda ze twakolako okunoonyereza ziri ku ndeboolewo yaki yakutulika ofiiremu. Ekyennyamiza nti sauna singa obungi waliwo oluvannyuma lw'okufulumya alipoota eno waliwo omukwano wange yaŋŋambye nti waliwo yagenda mu sauna nga kiringa kyoto mayogere ebyoto byaffe bino ebyedda nti ng'omuliro guli awo nga bwe bawulira ebbugumu nti teribatuuseeko bulungi nga babiwamuko ku tuzzi omuliro gwongera okukola ki okugira. kakati ebizibu ebyo bye twasanze nenze bulijjo ndowooza nti ebyo byabwe kwanze sauna ezimu nzigenzeemu era tulina we tuyiwa ku mazzi beekati nekyongera ekyamuka n'eri emmanju zibanku kyabulabe nnyo zembadde simanyi nti sauna z'amasannyalaze buli kwona akola ki kuba kati omuntu oyo aseesaamu era sauna esinga tebalina kipimo nti nga boolaba nti emmotoka erina speed meter tolina kusukka bweziti tolina kikati yo mu sauna zino ezaffe ez'enku tezirina kipimo mwabali munda muba ku mmase y'omuntu ono akola ki apikamu eri namwe muyinza omugamba yongeramu n'apika kusinziira ku mmwe mukola ki akaliro tetukawulira ayongeremu. Awo wali obuzibu nti tewali regulations ezirambikiddwa obulungi nti sauna zino zikozesebwe zitya. Kakati obuzibu obusinga obungi buli ku temperature na pressure. Bwana Kampala! Karuka Sita! Pali live mu Kampala! Muchakecha concert ku Uma Showground na 17 November 2023. Shilingi mtwale 2,500 ate mezi ya milioni 2 ate bwogula mangu wale badi etikiti ya mtwalo gumu okufuna tiketi ya chekecha nyinga kamunyenye 85 kamunyenye mwenda kadala nyingi za merchant code nya35 msamvu mwenda nya msamvu awo ngori muchakecha wacheke beautiful Karuka Sita Sanda small mama sita baby mama Uma Showground 17 November twagala biplandi baby ebyakola sente biwoza kimuchoka abasajja twabavaako dda bakola bye baagala buli kiseera bafuna banyazala abambaine banyazala mwenda Karuka Sita live in concert Chakecha concert Uma Showground 17 November akutuusibwako Victoria University. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange z'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Kati bino sooka obijjewo tebirimu tuli bulungi nnyo ne Uncle Herbert omwana omusajja wange tuviiridde ddala wala bebamu ku basajja betulwanye nabo mu mawulire wano. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Obulamu sisobola kubuuza oli otya ne sikwatako mu ngalo. Oli bulungi? Ndi bulungi. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ako ka trademark kange. Yes, waliwo yagezaako kakola ebyamutuukako abimanyi paka kati. But yeah, nsinzidde wano ku Royal Lakeview Gardens. Tebamanyidde kubeera nti tushootingirawo era obawulira bali mu byabwe baleekaana. But regardless, maaso awo ngenda kuba nyongera okukulambuza ekifo kino. Okitegeere bulungi, but you can always pass by. Bali just after Kalita parking wano bus park ya Kalita weri
ye bus park oba we bakanikira oza bakanikira garaji ya wane Rubaga nga tonatuuka wali ku popopo we bali wano Royal Lakeview Gardens onundi oguddako tujja balaga eri ne ku mazzi ngabi akayanja kali kumpi akaka okalabye obeera okalaba bulungi bino ifo kati wano ate ndaba bakazimbawo kati omanyi kye babulamu wano beetaagamuko bi umbrella oba babikewo nga be babikka wali ekifo kitambule watula wano aba ne view ya Kabakazi Lake yes ogamba otya Herbert sina tabu wandekera oluseke lw'amawulire naye wagenda ogenda nga lukaze olowooza wakyaliyo kye tufuna mu mawulire simanyi amaziga gali awo ennaku zino tuli mu mawulire banaku be bajja omusajja takyalabirira mwana sebayagundi abasajja edda abajjanga ne bagaa nti Kasuku tukwagala obeere feesi y'ekintu kyaffe ne bakuwa ssente balabika ennaku zino tuli mu bino ate ne bana ab'ebyobufuzi olumwogerako 1-2 balina amaanyi ogenda omaliza nga bakusibye olwo nno nga Katonda akuyambye kati simanyi kituufu kye tuliko amawulire gaagwa nga bw'okiwulira era gwe wategeera maanze kati nkyalina amaanyi agasitula amawulire myaka 15 plus era nga nkyalwana situla amawulire be gategayimuka wali oba be gaba gaagwa nga luli gaali gayimuseema nkyalwana ki olina okuteekako ettaffaali lyo nga Kasuku naye kati biri biti eyo gyemutetenkanya pozi oli wakati ndi mu National Building Review Board kitongole kino kya gavumenti nasooka kiwulirako ggwe kikyali kipya nasooka kiwulirako ggwe nali sikiwulirangako kyatondebwawo 2018 naye okutandika okukola emirimu mu butongole mu 2020 so tugambe tulina emyaka nga 3 waliwo awe mwali muleesa akajanja neŋŋamba oba banaamalako we mwagamba musima teri kuzimbisa omanye n'enzimba empya gye baali baleese sibapoolo then olyoka oseeke muno bulooka booti mwagigobera ddala kati enzimba eyo yabulabe mukulu Kasuku ate etya baatugamba mbu ate eyo ye ya layisi naye abagamba nti ya layisi lwakuba tebannaba kunoonyereza na kuki kye balina kukozesa kituufu oba materials oyinza okusanga nti singa okunoonyereza kuba kukoleddwa enkozesa ya materials ezo tugeze steel oba timba omutuufu ayinza okuba wa bbeeyi nnyo okusinga ne bulooka naye nga enzimba eyo manyi bannayuganda bakujjukujju bayiiya olwo munnayuganda yagenda ebweru eyo n'agikoppa n'agireeta kuno abaffe nga bagiyita STC steel timber concrete composite method kati steel ebyuma twakwata ekyuma ne timba oba olubaawo n'enkokoto kati wantadde kolomu kusiba emitayimbwa osibe kolomu yateekawo kyuma oba timba akatimba kukati wano wa siraabu waggulu n'ayalirirawo timba embaawo kati balina engeri gye bakwata bano abookya ebyuma ba welders ne bascrewinga ne basiba ne bookya ebyuma ebyo ne bikwata ne bateekako akatimba ne bayiwa enkokoto kati enzimba eyo ebadde ekyase nnyo ensangi zino so twakola okunoonyereza nga National Building Review Board ekisooka ne tukizuula nti enzimba eno abagizimba mu kiseera kino mu Uganda tebalina bukugu mu nzimba eyo si kugamba nti tulina ba engineers ba architects abamanyi okuzimba naye mu nzimba eyo specifically tetubalina ekisinga obukulu ensonga ey'okubiri esingira ddala obukulu yeya materials tugeze nti ozimbisa steel kigwozimbisa tamanyiddwa muko wange simbwa yaŋŋamba nti kuba nina muko wange yazimba essomero eyo naye ebyo ebyuma yabiimportinga bwimportings naŋŋamba nti wano ebyuma ebyo material omutuufu wano taliiwo ekyokulala nti waliwo abazimba ebyuma ebyo ate ne byeweta kakati nekizibu kati ate waliwo abaleeta bano abookya omuliro gw'enzijja ayokya ddinisa ajja ayokye ekyuma ekigenda okubeeramu enkokoto kyagenda oteekako olubaawo ekigenda okubeera munda kyefumba okumala ebbanga kakati n'ekirala ekizibu kyalinga kiri ku timba gwe bakozesa kati timba mu Uganda wano timba asinga obungi tumujja bwayise
Namundeeba ate abasinga bagamba ava Congo waliwo abagamba bakozesa kalitunsi waliwo abakozesa payini waliwo abagamba bakozesa mivule so kati bw'oba ozimba timba kigwokozesa specification y'ebintu ebyo nga temanyikiddwa then neneeyisa yaabyo tugeze bw'ogatta olubaawo n'ekyuma n'enkokoto nga wayiseewo ebbanga bisigala bissa byonna wamu timba omu acontractinga ye awumba ebyuma ebimu bitalagga amazzi wegabiikako bitalagga kakati enkozesa y'ebintu ebyo nga temanyiddwa neneeyisa yaabyo n'ekirala nti bonna boolaba abazimba enzimba eyo bwe bagenda okusaba olukusa olw'okuzimba mu bukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba ate basaba kuzimba mu nzimba eno eyaffe gye tumanyi eya bulijjo akati ne wabawo obuzibu so ekitongole kikwe kuvaayo omwaka oguwedde nga tuli wamu ne minisita waffe General Katumba Wamala tugamba enzimba eno esooka eyimirire si kugiweera esooka eyimirire tukole okunoonyereza era okunoonyereza okwo kubadde kugenda mu maaso twafuna abakugu okuva e Makerere ne tufuna n'abo bennyini abaagireeta ne tufuna n'abakugu mu sekita ba engineers abamanyi ne batandika okunoonyereza era omwaka ogujja mu mwezi ogwokubiri tugenda kubayo ne guidelines omuntu ayagala okuzimba n'enzimba eno azimba atya agikozesa atya waliwo abagamba nti enzimba ya layisi yeyinza obba ya layisi naye ya layisi ku expense y'obulamu bw'omuntu wangoyinza okwagala ozimba ekintu ekya layisi ekitagenda kuwangala ekigenda okutta abantu waliwo abagamba nti tugezaako kulemesa innovation kuleeta technology wano si kyekyo technology twagala tumulete naye nga asuutinga mu mbeera zaffe eza wano kwegamba endi goal tutaasa muntu wa bulijjo nti yesu osobola ozimba kalinayo neebaawo naye ng'ate ejja ggwira omuntu wa bulijjo n'ekirala naye kyemukoze ekyo ekya risaaki kirungi enaabaawo kumala bbanga ki naye Herbert abantu babeereyo ne boogera kati baganga eyo boodi gye baateekawo malyansimbi mbutulyamu buli pulezidenti yafuna abantu abatalina byakukola n'agamba mugende lwaki toli eyo kati nga reason gye bawa baga nti naye kweriziwa muyina law eimplementinga because abantu kyotabagambye nti mu Uganda bw'oba oyagala kuzimba nga tonagenda mu KCC atoyina sooka eno kakati kiri bwe kiti process y'okuzimba eri bweti bw'oba kasuku oyagala okuzimba ng'olina kapolitiko 150 tugeze ekyanja mpulira nnyo yogera nnyo kyanja kyolina osooka okukola ng'oyagala ogenda okuzimba olina okugenda kyanja mulimu kira municipality oba muli tuli Kampala kyanja eri Kampala kati olina okugenda mu KCCA waliwo akakiiko bakayita physical planning committee n'okalaga tipoloti yange eri kyanja mu zone A kati ko kayina plani eyekibuga kyonna kati nga bagenda kyanja bagamba nti ekyanja wano kasuku oyagala okuzimba wa residential oba wa commercial oba kasuku alina ekyapa nekiri mu luguudo takkirizibwa kukola ki kuzimbamu kakati nga bakulambika nti munnange oba oyagala kuzimba wano tutaddewo nti wakuzimbawo recreation centers oba eno green belt nga bolaba nti Scenario Park baali baganyewo okuzimba ebintu ebiri temporary nga bolaba nti Kampala Road kizibu nnyo kati omuntu Kampala Road okukera n'ateekako essomero kubanga oluguudo lwaki lwa business endala so kati wamala ofuna development permission eyo ekukkiriza okukozesa ekifo kyo okusinziira ku development plan ey'ekifo enteekateeka y'ekifo kati ng'ojja mukakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba building committee fe aba National Building Review Board kati supervisinga kati muteeka erituteekayo erya Building Control Act 2013 buli kibuga municipality ne local government oba district zirina okubeera n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba kati nga KCCA erina akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba bakayita building committee kati akakiiko ako ffe tukasupervisinga aba National Building Review Board kati ng'otuukayo ne pulaani yo ng'obagaba nange pulaani yange eno kino kyenjagala okuzimba kati nga tonabaggendayo of course gw'olina kyoyagala okuzimba eba kalina ng'ofunye abakugu bo omuntu akubidde pulaani mu Luganda tubayita abakubi ba pulaani mu Luzungu beba architects bw'omumala okusinziira ku kizimbe ky'ogenda okuzimba kubanga ebizimbe nabyo birimu ebika oba classifications oba emiteeko waliwo class A ebiri complex
kati nga wano wetuli kalina yambuka olwo class B ngazi bungalows olwo class C buno obuyumba bafo obutinjala kuzimba yo room 2 kusinzira ku kika ky'ennyumba kyagala okuzimba katugezo ya kuzimba kalina ngofunye ofuna engineer ba engineer nabo bali mu ebika mulimu ba structure civil ya akola ku bugumu bwa kizimbe wa electrical wa masanyalaze kati mulimu wa mechanical wa aeration akola ku ACs kugezo ya ateka mu lift kati abo bonango bafuna kusinzira ku kizimbe kyagala okukola ki kuzimba bwomala ebyo ebintu byo bino bikunganyiza ngo bitwala mu kachika kabunanyi bakola ki kubyokuzimba nakabyekenneenya kamala okubyekenneenya bibanga bituukiridde nga bakola assessment eyensimbi zolina okusasula okufuna olukusa olw'okuzimba ekizimbe ekyo kati ensimbi ezo nazo zigerekebwa okusinziira ku miteeko giri gyengambye egy'ebizimbe omuntu azimba ekizimbe ekiri mu class A oba kalina tasasula sente zezimu n'omuntu azimba akayumba ak'okusulamu ate omuntu azimba akayumba ak'okusulamu oba kalina e Kampala tasasula sente zezimu n'omuntu ali ekoma nsimbi ewaffe so ng'otwala ebintu ebyo nga kakiiko ako kakuwa olukusa olw'okuzimba kakati ekibuzo ky'obuuziza nti muli awo oba muli mu malya ga nsimbi munnange si bwe kiri sekita n'ebyokuzimba kasuku twetaaga tugiteekeko essira kubanga yeemu kuzisinga okukula mu Uganda buli muntu akula ayagala kuzimba buli muntu akula olukoona emyaka 18 buli agula akataka ayagala kuzimba n'atayagala kuzimba asula mu nnyumba ayagala apangisa ennyumba ey'omulembe akati wano tuli oluva wano tugenda mu kizimbe ovudde mu kizimbe okujja wano abaana bo baba bali ku ssomero bali mu kizimbe bw'oba ogendako ku kyaki ogenda mu kizimbe ate kasuku nkimanyi oyagala nnyo kusenyukamu era ogenda mu kizimbe so ebizimbe bino birina okubeera safe kubanga tetusobola kubyewala kyova olaba ekitongole kino ng'ekya National Building Review Board kyetaagibwa okulondoola omutindo gw'ebizimbe ebizimbibwa mu Uganda nga sectors endala zonna bwe zirondoolwa n'ebizimbe byetaaga okulondoolwa kubanga nabyo literally we spend most of our life in buildings indoors these days kubanga n'ebizimbe biringa muntu naye wali abantu problem yokka gye balina Herbert eriyo ate kati nfuuse eddoboozi ly'abantu implementation nti wano byogerwa implementation nti olunaku olwaleero lyayinza okugamba mu kavidiyo wano nti affe tulina betumanya abazimbisa ate bye baagaana kati awo bo ne babeera ku ki kati omuntu oyo obuvunaanyizibwa busookera ku ggwe okulondoola omutindo gw'ebintu ebizimbibwa mu kitundu kyo tugeze omuntu azimbisa enkola eya STC steel timber azimba bbaala oba azimba kyaki oba azimba somero omuntu ali ku National Building Review Board nga tugeze ekintu ekya kizimba nansana ayinza obutagenda nayo naye ggwe oba owooluganda lwo ajja kikozesa so gwe wenyini gwolina okusooka okwebeereramu okulondoola omutindo gw'ekizimbe ekiri mu kitundu kyo n'ekirala ekitongole eking'ekya National Building Review Board tekisobola kubeera Kampala nekipapoting okuba nti kirondoola ebizimbe byonna ebiri mu Uganda so kirina okuyambibwako abantu ffeffe nnyini n'obukiiko bwa LC okulaba nti esekita yaffe ebyokuzimba etuukana n'omutindo tugeze obeera kyanja omusajja n'akeera ku makya n'azimba mu kkubo n'oyitawo buli lunaku n'oyitawo enkya n'oyitawo ne luli era ng'olinda akakiiko kajje ofo ky'okumulonko kuba ojja kukeera ku makya ng'ekkubo alimazeewo nga tokyalina w'oyita ayita mu kkubo okutuuka ewuwe kyokka ekkubo alizibu hakati awo ffenna tulina kukwatiza wamu nkugambye ebintu by'ensi bizibu kale Herbert kati nze nkubuuza ebibuuzo ate nga twali ffenna olaba ensi bweri enzibu abantu tobabuulidde nti ojjukira ddembe yaffe ono yalina asoma amawulire ku ddembe era nga yasooka nga tulya nakasebe nga toka ntoku tennajja nga yasookawo n'agabookya ku Saturday nga nze nkuba omuzinda n'alyoka agamba nti bannaffe toka ntokisho kati yeekola ki eriwo naye omusajja Orlando yayimba fa ku kyendi kati mbadde wano munnange omunzijukiza twali naye nakasere ddembe Orlando kati tukola intani fembi Orlando kati yabomba ali Canada buno omwezi alina ekivvulu kyebe kiba tekinnaggwa alina ekivvulu e Canada omwezi guno
Orlando tukubuuzizaako nnyo musajja affe Herbert Zziwa ndowooza omulaba dembe yo kyagijjukira yalimba chosen Walden yali mu Walden Desire Rozinda Straka Baby ani omulala awo DJ Wilba Mese Bina Baby Nantume Latifa kati Latifa yagenda naye America mwalimu DJ Jacobo Mese Adembete yali mu Jacobo mwalimu Mayende quick reporter adna esaduse nalina akavaayo mwezi gumu dembe ne bagigula ensange namu ate ne tukusange namuwongo wali ku KFM ne tutambuza bute ekintu ene enkokola zaali awantu awo zaaliwa ewakadde oba ewapya toyagala byogerako sokogere bizimbe leke je kyalibola bansanyuka naye ati omusajja kati abakulwanisa wali ate balina okujjako bayiti nalyoka mu gundi wali nti kusosi the PRO National Building Review Board Mr. Herbert Zziwa said that we should be cautious and be on the lookout as people build, because it doesn't only affect them in their office, but you could go to the building and it dumps you and you die. Kasuku noto ogenda abaweereza nti bosa nti kastore kako temuga nti twaka coveringa kasuku mbadde badongo nyonyola kinde kizira mu bwongo nibasebo kati nine Zziwa tuogerera ddala bintu biri serious tubimanyije twali enseno zembulayo funayo ekirimu agoli ate wasavanyo singa mutebe mwogera buli kiseera buli muntu gwete kati nagambye abakesisimu biconference bino ebijja mpite mu luganda olwangu okuba n'oliwa anyway welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Zziwa leero tugenda kwogerako saunas. Nga bw'abagambye nti research ya eri STC egenda mu maaso. Waliwo ne research eyabadde ekolebwa ku state of saunas mu republic. Ebyavuddeyo report eyo National Building Review Board report eyo gye yafulumizza ku Monday. Tugenda kufa. Sauna mbi nnyo. Kati gwalaba Kasuku live nga tova mu sauna. Wuliriza bino. Kakati Kasuku. Ekitongole kino ekya National Building Review Board kyakola okunoonyereza ku saunas oba mu luzungu mu bazanyo health clubs oba steam baths mu Uganda. Ati okunoonyereza kuno twakukola oluvannyuma lwa saunas ezimu okubaluka. Mu 2019 oba okyajjukira waliwo sauna eyabaluka enaali awo mu Kira municipality yabaluka lumu. 2011 waliwo sauna eri Nansana ebagita experience in yabaluka yali agikolamu operator ne mubalukirako nafa. Customer omwe yali mu munda ne mubalukiramu nafa n'abantu abalala 5 ne balumizibwa. Kati ng'ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo oli ayinza okubuuza sauna zikwataganira ku bizimbe. Sauna zizimbibwa era zeetaaga obukugu bw'aba engineers mu kuzizimba ate singa obungi ziri mu bizimbe teziri mu open space. So kagamba ekintu kyonna ekizimbibwa kibakwatako. Kasi ne bwe kiyosiki ne bwe batoyi ne bwe kiba kikomera muba mugguse obuvunanyizibwa bwa National Building. Kitegeeza kati Zziwa omuntu talina kunyiiza nnyo. Lwaki naddala ng'azimba ate sibya feeling ate anaayitawo oyinza omugamba otwagalawo green belt tekijja soboka. Nedda sebo Kasuku toba buyinza bwe sirina obo sebo bwo si bwange kakati
oluvannyuma lw'ebizibu ebyo ng'ekitongole ne tutandika okunoonyereza kuno twakutandika 2021 twagenze mu Saunas 21 mu Uganda yonna ezisinga ziri wano Kampala ne mu Kampala Metropolitan Nansana Wakiso Ntinda Najera Kampala Central Rubaga Makindye endala twagenze Iganga twagenze Mbale Tororo Mbarara ne Kabale basically twabadde mu Central East ne West yes Saunas 21 bye twazudde bikanga ekisooka twazudde nti sauna ebitundu 9 ku buli 100 zikozesa nku sesamu madama sauna zonna bwe zikola kati waliwo sauna ndabo ogenda mu hoteli zino ez'ebbeeyi wa 5 star zote bote bakozesa nku bakozesa z'amasannyalaze era eyo yo egenda okujja ng'ezimbiddwa bulungi ne safety measures oba precautionary measures ziba mwe ziri mu nzimba yazo kati zino ebitundu 9 ku buli 100 ez'omuliro oba ez'enku twasanze nti ezisinga obungi ku zo tezazimbibwa bakugu zazimbibwa abantu nti nalabako wakasuku bazimbayo sauna oli n'agenda oba n'ayiga oba yagendayo kupoota waliwo yanzimbira mukuwa akuzimbireko bw'avaayo n'agenda n'akolaki n'akola ekisinga okwennyamiza twakizudde nti sauna ezo buli sauna 10 9 ziri at a high risk of explosion zi mukati abaga kakubaluka mu njogere nyangu sauna 9 ku 10 mu Uganda ze twakolako okunoonyereza ziri ku ndeboolewo yaki yakutulika ofiiremu ekyennyamiza nti sauna singa obungi waliwo oluvannyuma lw'okufulumya alipoota eno waliwo mukwano wange yaŋŋaye nti waliwo yagenda mu sauna nga kiringa kyoto mayogere ebyoto byaffe bino ebyedda nti ng'omuliro guli awo nga bwe bawulira ebbugumu nti teribatuuseeko bulungi nga babiwamuko ku tuzzi omuliro gwongera okukola ki okugira kakati ebizibu ebyo bye twasanze nenze bulijjo ndowooza nti ebyo byabwe kwanza sauna ezimu nzigenzeemu era tulina we tuyiwa ku mazzi beekati nekyongera ekyamuka n'eri emmanju zibanku kyabulabe nnyo zembadde simanyi nti sauna z'amasannyalaze buli kwona akola ki kuba kati omuntu oyo aseesaamu era sauna ensinga tebalina kipimo nti nga boolaba nti emmotoka erina speed meter tolina kusukka bweziti tolina kikati yo mu sauna zino ezaffe ez'enku tezirina kipimo mwabali munda muba ku mmase y'omuntu ono akola ki apikamu eri nammwe muyinza omugamba yongeramu n'apika kusinziira ku mmwe mukola ki akaliro tetukawulira ayongeremu awo wewali obuzibu nti tewali regulations ezirambikiddwa bulungi nti sauna zino zikozesebwa zitya kakati obuzibu obusinga obungi buli ku temperature na pressure sauna naddala ezo ez'omuliro ez'enku twakizudde nti tewali ngeri omuntu gy'apimamu pressure ne temperature temuli gauges ezo ezisinga tezirina na sensors ekirala tewali timers nti omuntu ayingiddemu bbanga akyaveemu ddi kisinzirawo okwoyera naye nga kirina okubaako limiti nti omuntu we bw'oba oyingira malamu bbanga bwe riti babeera balina kituteerawo kakati nti okusinziirako pressure gye tuliko olunaku olwaleero tukugamba mu ddakiika 3 bbanga ovuddeyo kakati ffe ng'ekitongole kwe kuvaayo ne tulambika tugamba ne tuvaayo ne guidelines mwafulumiza guidelines ez'omuntu ayagala okuzimba ali mu bizinesi eno eya sauna biki byalina okukola okulaba nga akuuma obulamu bw'abantu abazikozesa ekisooka twagambye nti olina okubeera n'obuuma obulaga temperature ne pressure nga bulambikiddwa bulungi mu sauna nga tugeze nti akuma akalaga temperature ne pressure tugeze kale ya green ngeraga nti temperature ne pressure biriko wansi omuntu agaye nti kati wano ndi comfortable red ekulaga nti kintu kirinnye essaawa yonna kati omuntu agaye nti musisinkana omutonzi omuntu agaye nti nze wano
kati ndazina okuba ne sensor guideline lazina okuba ne sensor sensing omuliro munda ne wabweru ekirala zina okuba ne timer eraga omuntu amanye nti munange sauna nyingiddemu essaawa emu kati nakamalamu essaawa 3 kati nakamalamu essaawa emu n'ekitundu kati nakamalamu ebbanga bweriti n'ebiragiro ebirala okulaba nti sekita eno eterezebwa kati mu kugenda mu maaso tulina ebiragiro ebirala bye twawadde naddala obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba twabulagidde buddeyo ku ground bwetegereze sauna zonna eziri mu bitundu byabwe zigenda kuggalawo kakati ezo ze banaazuula nti zisobola okuterezebwa ziterezebwe wabula waliwo ezo eziri mu mbeera embi nga tesobola kuterezebwa ng'essaawa yonna zikola ki zitulika obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba tubulagidde bukola ekisoboka okulaba nga sauna ezo zivaawo kakati ensonga endala ne bannannyini bifo bino twabasabye nti ekisooka bafune abakugu babayambeko mu kutereeza ebifo byabwe n'abo abaagala okuzimba bakozese abakugu ekirala sauna nga bwolaba emmotoka nti ogitwala ku saavisi nazo zeetaaga okukola maintenance si za kukozesa bukozesa nga temuddaabiriza so tetaaga bafune maintenance schedules omuntu amanye nti sauna eno buli luvannyuma myezi 2 oba mwezi gumu tumaintaininga nga bwolaba swimming pool nti amazzi bagajjamu ne bakola ki ne batereeza ne nakyo kyetwagala abantu bakole bakimanyi naye nga kino tukikola omuntu agende mu kifo ekisanyukibwamu nga tetagenze kufiirayo nga teyeraliikirira omuntu agendeyo nga musanyufu abeere mu kifo ekiri safe bannayuganda mu kiseera kino kyetubategeeza nti bw'oba osobola nga gwe sauna tosobola gyerekereza noonya sauna ey'amasannyalaze weeri gy'oba ogendamu mu kiseera kino sauna ez'enku zino seesaamu akaliro sikawulira yongeramu ezitalina ngeri gy'opimamu mu pressure na temperature tubasaba mu kaseera kano bagira bakola ki bagira bazireka kasuku woba obadde ogendayo munnange tubadde tumanya okugendayo nani ne banno ne bakyali bange sauna n'ebyo nze bisauna sibigenda nnyo si bye bintu byange naye abaana bambala obugoye mu sauna waliwo omwana gw'olaba ng'ebbina bweriti nokamba n'afuluma nga kahiiti kali kamukubye akatawulo kamukutteko beekati n'otuula booti wabweru nogaa wayi let my eyes see amaaso ne galaba kyekibadde kisinga abasinga otutwala mu sauna nga tuba tugenze kulaba byana naye kati olaba otulikira mu sauna n'ekyana abajja ottaasa ne balonda maama lino lyeribadde bbina sauna kasuku ero tujja genda sauna mu kiseera kino naddala ez'enku zo za bulabe naye sauna z'enku zo ekyo kyo mbadde sikimanyi kuba ffenna tubadde tuli ku kiri kati kino ekyaseesaamu nga tuyita omuliro owaaye kati bw'ogenda mu kifo nga mpa ekyokulabira kutugeze serena oba africana oba ezo zo zikozesa electric naye kati bw'ogenda mu zino ezaffe ti angenzeeko enansanaawo omusajja yatandikawo akantu ke seesaamu naye kati Herbert abantu okubajjirayo ekifaananyi ekirungi waaki tetugenzeeko naawe nonsponsoringa sauna ya serena tuva wano tugende kugamba atatekako nti gwe tokola sauna njasasula busasuzi bwogende kati tuteekewo akakati infact bwekiba kisobose nyonyodde ebibeera byenyinza obutasobola otyaki Herbert naye Herbert kuva dde oli mutiitiizi mpola mukyala wo mukambwe baatyo kiki mukambwe abakazi nga bakambwe ennaku zino owaye abakazi bakambwe ennaku zino so kyekyo waliwo n'ensonga endala olese ya sauna ebadde egenda mu maaso eri ku nsonga ya condominiums eyo nayo ng'ebadde ekutta beekubira enduule wa IGG mu nsonga ya condominiums enzimba n'ensasula tuli ku nzimba ddala naye ekyo ekintu kyogereko nalye South Africa nali actually njogera ne baati oyo mu Uganda tulina standard meters nti eddiiro lirina kuba standard bweti kuba ezo ensi endala zo ziraga nti standard sitting room should be this so it can't be lower
but maybe it can be bigger. Tuzirina waliwo kyetuyita building codes. Ezo ziraga engineering codes ziri mu building control codes, architectural codes mweziri, buli kimu mwekiri. Oba ozimba ekizimbe nga kiri ku mutendera we guti kirina kuba na specifications ki, obugazi ki, bwebityo bwebiri. Naye kati wano of course mu implementation ng'abantu bonna bo bamanyi akugamba kirala ne bwajja mu kakiiko okufuna approvals. Approvals afuna za kintu kirala n'azimba kirala n'akola ki. So kiba kyetaaga supervision ey'amaanyi naddala abantu abagula condominiums mulina okukola supervision ku muntu waliwo kati bano bagiyita off plan. Ti oli afuna sente n'aziwaayo bamuzimbire bajja ne bamulaga nyumba nga bwegenda okubeera ye neyeesika tugeze oba afunye looni oba afunye ki n'agenda. Kati omuntu ng'oyo olina okubeera strict nnyo okumanya kye bakuzimbira kyekyo kye bakulaga. Oyinza okusanga ekiri ku ground si kyekyo ekiri mu kifaananyi kye wakola ki kyewalaba. Naye ffe ng'akakiiko gwaffe gwa mutindo kubanga kati bizinesi eriwo kubanga obungi bw'abantu bweyongera kitegeeza demand for housing nayo ekola ki eyongera. So ate n'ettaka ligenda teryeyongera ku terigaziwa. So kati abantu bazimba badda waggulu condominiums kwe kujja. Naye ffe ogwaffe gwa mutindo nti omuntu azimbye ekintu ekiri ku mutindo kinaamala bbanga ki gwagenda okiguza n'aba satisfied at the end of the day. Ye bw'aba amaze okizimba enkolagana yatunze n'azimbye n'aguze eri etya ebyo byonna birina okwetegerezebwa okulaba nti omuntu bw'ajja agule condominium agule ekintu ekituufu ate kiri safe. Emboozi ya condominium eyo nja kukomyawo tugyogereko. Ngenda kusooka nange nginoonyerezeeko mu bujjuvu kuba condominium ezo tezikwata nnyo ku baganda baffe abali ebweru bwe Uganda naddala abali mu Europe ne America. Ate abali eri abasigadde tebibakwatako. Enkola gye bakola ne ssente ze bafuna emboozi ya condominium eyinza obutabanguyira the majority lwakubeera waliyo n'abasobola ezo condominium but ezo condominiums ennaku zino ekisooka ndaba bazizimba nga nnyingi waliwo oba Kira Road oyambukodde ebukoto waliwo ebipande ebinene ebiranga waliwo eranga eri eno oba Munyonyo endala ziri Najjeera eyo obungi bwazo kati njagala kufindinga out naddala okuyamba bannaffe abali ebweru bw'eggwanga otobye n'akasente ko mufo ky'ozimba noga akangule buguzi kondo kubanga abasinga tebalina budde ate oluusi n'abaweereza essente ab'eŋŋanda tebetubeera bali ezo babbi bali e Kampala omuntu okugula ennyumba ewedde kibalayisi kaseeba nga ya mutindo. So ngenda kwongera okunoonyerezaako okwo n'abali eyo abaagala omanya about condominiums building construction building n'ebisigadde mujja kuba mu reaching out to me kati oli baba ayagala kwogera naawe direct for more information clarity and what akola atya. Ekitongole kyaffe kya National Building Review Board kiina office tuli ku Lumumba Avenue second floor. Lumumba Avenue yene wali stake out ne stake out ndowooza ate eri maaso ke eri omanya wali Piato restaurant Piato manyiwa gyokolereyo Herbert ekyemisana ffe tuli eri tukyali bantu bawansi naye nedde office zamwe ziri awo kumpi awo awali ekizimbe kya NSSF ekipya Herbert ng'otudduseeko nnyo kati otuulira ddala eyo mbagagga omusajja bwe twazirunda Herbert genda mu maaso akati awo we tuli mivule ndowooza owulira mivule musajja wange agamba ki akyali ku eri program bagiyita batya ebigambo tebitta abaana babaka bakulaba okedde Saturday okyegoba n'ensi kakati awo tusangibwa ku second floor south wing tuli ku Twitter tulinayo ekibanja oba ku X tulinayo at NBRB UG tulina ne website www.nbrb.go.ug www.nbrb.go.ug tulina WhatsApp number eri 0705 55 9482
0705 55 yes 94 yes 82 kati eyo osobola okuweereza aka video oba ka message nobagamba nti wali yazimba mu kkubo wano noba olina kyeoyagala okwebuuzaako ekikwatagana ku byokuzimba abakugu bali ba engineers abatendeke aba architects abatendeke tubalina bajja kunnyonnyola bajja kuddamu akati tulina ne of course enamba ey'obwereere etasasulirwa kosobola okuba anytime ne ba responding eri 0800 220 746 08 00 220 746 kakati nze omuntu ng'ayagala okunfuna kasuku sekinomu mbawe enamba yange mbawe enamba yo banakubirako yange eri 0783 91 05 20 kubirako tunyumye business 0783 91 05 20 twogere ku byokuzimba bamuyita Herbert Zziwa tomugubira mbu obbi wambulako dda nakulabe kasuku live tabyagala baobi bange tobagoba bankubireko basombuwa olina alyoka atandiko waaye njagala onkubire ku pulaani n'omuganzi Zziwa si architect tayogeddeko nti architect nina musajja wange na obbi wange ali mu gavumenti owaye Zziwa wali omusajja wange gwe basibye ani gwoyinza okusibye ebyamuleese tabimanyi basumbuwa bakusumbuwa n'okoowa sibye ebyamuleese ffe byakuzimba National Building Review Board kuzimba kyokka tomukubira nti bakubbako ettaka ebyo onyonya balandizi byakuzimba ekizimbe bekikugwira mukubire kati yalabe n'abakyali mulamu bajja mujjayo nga mulamu atandikirawo so that's like WhatsApp aba Sauna information mugiwulidde bannanyinizo n'abagendayo tulabe ekisobola okuba nga bagendayo kubanga ebizibu ebisinga obungi ddala mbinaffe ebyokuzimba bannannyini tebakosebwa nnyo wabula abakozesa be basinga okukosebwa waba ebizimbe ebize ebigwa wano mu Kampala it is only one building eyagwa enansana nannyini kizimbe mwe yafiira naye bisigadde abakozi abakozesa bano bebakola ki babeeramu nannyini kizimbe tabaawo so tulina okwebeereramu netulaba tukitereeza so until next time mubeere bulungi mweraba